Endobeso. Ndabo mukaka tunzifira tifama ekintabuli ky'omuziki. BFM ekintabuli ky'omuziki ekisinga ali ku ssimu sanyu Anjisebo gyebaleko sebo naye gyebaleko nteeba nteeba ono mukulu kadima wallahi yenze nakuwumbula nkumanyi nnyo okakasa tekuvaako bambi weebale kale bitambula bitya birungi si bibi osinzira wawo okutuwuliriza Masaka Kamengo eno oli Kamengo Kamengo awe buzungu omanyiwo obuzunga ebuzungu asimanyiyo ate ebutoolo manyiyo kati ebuzungu kiri eyo sayidizeeyo ng'ebutoolo ninayo ebyafaayo bingi nnyo ewa badesitawo bitambula bulungi esebo kiki webale kunkubirako bannaye mutale mukwano esi njagala kwebaza boyfriend wange olina boyfriend yakoze ekyoyagala mwebaza ki ankoledde bingi saabimenya ankoledde ebirungi natenda ankoledde ebirungi natenda ankoledde ebirungi natenda babuyitaani omuyita Semugenyi Edi mumaze temuli mwenda kubongamye nti boyfriend oli wamwe ebiri omaze naye banga ki myaka ebiri gyokka temubeera wamu obeera wekka obeera waani mbeera gye nkolera mulimu okolera wa nkolera mu tawuni awo era Kamengo okolera mu tawuni ate yabeerawa akolera eyo ku faamu esembabule naye nga kati munaabeerawo nga mulimu ebyo simanya laavu yeebunaayira nedda si yabunaayira era we tuba twagadde okusinkana nga tusisinka musinkana wa ewuwe talina mukyala nedda talina gwe nno ojja kudda mu bifumbire omusajja ojja kudda eyo kati yabe ewuwe waakomawo wanaabeera amaka ge galiiriddawo Kampala kati mwesinkana Kampala mwesinkana kati mwakoma ddi okwesinkana mukulu kadima byonna amaanyi galubimanya mwaka guno gwennyini omwaka guno nga mugwokumeka nga mugwomukaaga guno gwa munaana okay kale kati obeerawo otya bannaye naye kabo mbeerawo anti oyinza okuba nga olinayo omulala aliikiriza siina weekuumira ye mulina pulaani kisooka ozingambe nga sinnamukubira pulaani yakunkolera bizinensi neekozese njagala eno ey'okubeera mwenna eyokubeera ffenna olina emyaka emeka 21 ate ye alina 26 myaka gyegyo kati ojja okukola okyasoma sisoma bazadde bwe gyebali gyebali bamumanyi go tebamumanyi naye jajja wange yamumanyi omutwalako wa jjajja naye tumanyi kati muli mu bwenzi mulina kyemukola kibi ate kyemukola kibi mulina okukwatagana omufumbirwa omusajja ate mu bwenzi naawe buno buba bwenzi bwe muba nga bazadde bo jjajja yamumanyi alina okukwata ekkuba agende mufune empete y'obutukuvu kigwe omuzalire n'abaana tunaabeera awo manyi nti omukazi bw'akula akulenya atakyasobola byakuzaala kale mukulu kadima obitegedde tugenda bikola kati oyagala kumwebaza byakoledde Edi akoledde ki kale waliwo awo ebizibu ebyagwawo nambeerawo nnyo in financially tovaako na bingi byankolera nga ndaba abalala tebasobola bikola kale tovaako abalala wabagezaako nga wakeera siyagezanga ye ne bw'oba sango ki Edi taata gyebaleko Edi amanya gange bampita kadima omukyala gwe tasanyu omumanyi bampita kadima ssebo wala ndi ku beat one omukyala gwe tasanyu omumanyi awula mbadde nkyatambula ndi mu mirimu gya faamu saawa zino nkyali busy tosobola kumpayo eddakiika ng'emu yogera mpulira kakati omukyala ono ankubidde ng'ayagala kwebaza olw'ebirungi by'omukoledde ngambye nti mwagalwawo kituufu ng'ayagala kwebaza olw'ebirungi by'omukoledde ng'agamba ntojjanga okwo aŋŋambye gye muyise yonna n'ayagala bambi asiime omanyi omuntu okusiima wekuva ku mutima akwatula ne ku mwoyo amiin era kyenkusaba kiri kimu taata nange tomulekangawo kuba akwagala wangi wabanga alinako 40% ebirungi enkaaga tuyigitereza
alina 40 waba alina alina ebirungi biri 40 oba 50 tuli improvinga tutuuke ku 10 kulabirina kuba tetuli mamalayika tujja noonya abalungi betwagala kituufu akuwulira akagambo y'akagambo kamu tukusiibula okuba oli mirimu sanyu omwami wuyo omugambo y'akagambo mbasiibula Wange sanyu neyanziza nnyo omukwano byonna omukwano nange neyanziza kwagala nnyo nange nkwagala n'akalala akasembayo taata okomawo koddi bibuuza mbeerayo yakkomawo tofaayo kale tukulindiridde bambi bw'omwami walabika abeera bize ennyo ne kati ali bize naye ekisinza okumusanyusa takweganye asigadde era akulowoozaako era njagala kakati sooka omuyimbiremu akayimba kamuyimbiremu kale kikalire essanyu benako njagala gwe wangi omutima gwange musa kale komaawo bajja kubba ebyuma byo webali nnyo webali eddala mwana muwala tusiimidde eddala n'ebisesa ekintu ky'omuziki ekisinga tetusobola kukoma beebaza okutubeerako okuva za bali ssaawa 10 ne tuyingira zino ssaawa ziyingidde zigenda yingira 2 mwebali nnyo okubanga mubadde naffe yes akati nga tugenda njagala okutegeeza omuyimbi ye 999 ali eyo ng'osobola ng'omanyi nti oli muyimbi njagala okwate namba y'essimu eno ffe tulina music studio bagita Dibro njagala okwate namba y'essimu ngikusomere osobola tukubira tulikodinga oluyimba lwate tufuuwe owakabi enamba nkubira ku namba y'essimu eno eri 0702 23 tusangibwa Kawempe wali Kirokole ne oba tulikodinga nko tukuyambako okulikodinga oluyimba lwo ne luvaayo bulungi nnyo ng'ate lwa mulembe oluyimba luno tulikodingira mu nnaku 4 oluyimba lwo luba luwedde ate ne lubeera lwakabi yonna gy'oli oba oli Masaka oba oli Luweero oba oli Liddawa yonna gy'onsinziira gwe nkubira essimu ojje tulikodinga oluyimba lwo ennamba y'essimu eno gye nkusomedde osobola n'okuweereza obubaka ku WhatsApp oba ogikubyeko ng'eri bizi era tuba tukuddamu naye oba tulikodinga nko nga gwe mulundi gw'okusoose tukulikodinga bulungi oluyimba lwo ne lufuuka lwa mulembe nnyo gwe omuyimbi atandika naawe yayimba edda nkubira essimu eno tulikodinga oluyimba lwo oleme okufiirwa omukisa guno ennamba yaffe y'essimu eri 0702 23 23 kale bwana Kabuguza bingi ebijjengera kubanga nyingirawo n'ennyimba zigenda kubeera 12 esinga okubanga zookya mu kibimba agamba nti zirindirire ogenda kubanga kubuulira n'ebifudde wa Chosen Becky alabikanga gwe bajje kateka katale Chosen Becky takyanoonya kale twagala obagamba nti musule bulungi for now mwera